eka yakuze okuseye yake Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu mwasuze mutya mwasibye mutya abagenda okwebaka kale mwe musule bulungi naye tindako okwebaka wondabidde soka kale osambere konzoli okogenda obumule bulungi mbebaza bamikwano abatu following abane muli bantu balungi mmwe oba mbebaze ntya naye leero mumanye kimu nti bane nzidde mu mood amawulire agaleero nange gamba gude nengamba wakubadde kiki kambeke ekinjawulo kyenzija nakyo okubalaga nti n'amawulire genze nago ganjawulo abalina ku ngalo nsaba muzigatenganze bwenkoze mukama tumwebazeeko kulw'amawulire amalungi gendeeso banjulira gye muli bamikwano ensonga za Aisha Nalubega mukama wange bagamba nti takeerewambira ebituufu ye mwajjira era mwakolera abamugumiikiriza ne tumulindira munnange tumulaba era nga mukama ye ekitibwa n'ettendo tukimuddiza mukama ozanna abasabye mwebali bannange olwaleero sigenda kubanga njogera nnyo speed nagisaze ninga leero kano tukagende mpola kubanga kawoomu family ya Nalubega Aisha wenjogeera kati wundabira mukama yasobodde okutusindikira omuntu omutuufu netujiraba ekitiibwa n'ettendo mukama tukimuddiza twafunye family ya Aisha Nalubega akutte omwana akutte wansi ne waggulu akabizza abantu amaziga ogaba malamu atusuzizza ng'emitima gitwereeze obutakakkanako yadde atuleetedde obutaddamu kulya nga bwe twali tulya tusiibye ku lw'omwana tusaze otulo naye mukama mulungi awuliriza okukaba kwa bonna era n'atusangula amaziga bwe twalanze munnange eyo gye twavudde muzira kisa n'alumirwa naga lwaki munoonya nga nze mmanyi kye munoonya we kiri omwami gye yavudde atutwala mu family eya Nalubega Aisha wakubadde waddewo ebisoomooza n'abafere babaddemu bangi era abo bajjidde ddala nga basinga obungi abalaga nti gwe tunoonya be bamuyina naye mwoyo mutukuvu nannungamye nangamba nedda ono gwe tubatuwa obudde n'okuwuliriza ne tumuwa amatu obukakkamu bwe bwandeese okukkiriza nti bambi talimba kama mulungi na mwami eyansinze okunsanyusamu abo abafere bannaye abafere b'e Uganda bane mweddeko buli mwe mulaba ekibi ate mwe mulabawo omukisa mwami Isirayiri oba oliwa nongamba nti omanyi omukyala gyali n'omwana onomuwala wotala nogamba omukyala yasenguka ye Butambala gye batugamba gyali mbu yadda mukono naye sebo mukulu Isirayiri olimba erinnya mmanyi na seriri nayo nze bwe nkitwala naye kyonna kye kiri mukama yatugiddemu ekirungi twasobodde okutambula ne tuva mu kibuga Kampala yoga Masaka Road mpiji tutuse kukakana nga tukutte ddala paka Butambala mwanatu family ya Aisha Nalubega tebabeera wala bali ku kkubo era nze bwe baatuuse ne baga nti tuweteraawo mukama ningamba obwedda sina byakugenda eyo mu mpompogoma mu bulowa ddala wansi kunoonya nti mu bulo totuuka obulo bwa wala nga family ya Aisha yoga tutuuse waka amawulire malungi nti gonna ge twajjeeyo era tugenda kugabawa naye nga tetunaba kubawa amawulire gano okubajjukizaamu katono munyenye yaka yakuze okuseeye yake etya nga naawe werwanako okubanga emunyenyeyo erina okwaka ekitangaala kibunire ensi ffenna tusobole okwakira wamu nga tukwatidde wamu bagamba agali awamu ge galuma ennyama nga bwe mwannyambyeko abanyambyeko ka transport ako banayogula amafuta entambula Uganda yafuuse enzibu buli lunaku ebisale endooza byeyongera buli lukya kati ogenda omayiza nga ssente ez'okozesezza mu kutambula kwokka nga tonnatuuka mu kifo mw'ogenda ate namwe okukozesaamu ssente ate nga zo nnyingi so kyanvidanvayo ne neebaza ku abo abawaddeyo okungamba nti mbyokutambula tugenda kukwasizaako mikwano muli abantu babiri mwebale nnyo sistange ne brother wange mwe abakikoze mbatumidde nnyo era nsaba mukama bagazirize ensulo zammwe omwezi guno gwa kusatu olwayo ennaku z'omwezi ziri 3 ya lunaku era lwakusatu so tusiiba twatandikirawo nti tusiibira eggwanga kutandikira mu nsi mwendi Uganda obumu olwo nno obulyoke obunire mu nsi yonna nga tuyambako ku baana abawala abatalina bisabika wamu n'abakyala abatasobola byetuusaako ddala mu byalo era nga nenanga nti ennamba yange gye nabagamba yennyini gye mujja olabako egendako ssente
tewaliwo nti oleeta zino zosobola tugabe bwe tusiiba bwe tusiga tuba tusiga so bw'okikola naawe ojja kumaliriza ng'ofunye kubanga kyosiga omala n'okikungula wakubadde si mu kiseera ekyo naye mudda omala n'okiraba oba mu baana bo so mukama abwenye omukisa omukyala ali mu Amerika omaze okuweereza sente ze ez'ebisabika naawe omukyala ali mu Australia era gwe wanyambe nnyo ku transport naawe oweereza ezizo mbeebaza n'abalala mujja kuweereza naye tulina kukikolera muno nga tusiiba tetulina kukiwaayo ate nga tumaliriza mwebale ensonga ya Aisha Nalubega tukyaliko nnyo twafunye omukisa eyatututte yennyini yabadde mwannyina wa Aisha Nalubega bwe yawulidde omulanga guno nga tunoonyeza Aisha buli wamu ng'alaba buli wadda ledi awulira buli wamu awulira amaloboozi gakutte wansi ne wagulu kunoonya mwannyina n'agamba nze amanyi mwannyina ze gwe banoonya lwaki sinza abakulembera kennyini ne mbatuusiza eka era nkwebaziza nnyo ssebo walesewo emirimu gyo egyo gy'okola n'opakinga emmotoka yo n'ogamba kampuni n'aginnyonnyonnyola nti nfunye ebigwa bitalaga olunaku lwonna towakoze n'olutuwa bambi oli wakisa mukama akunsasulire kusinziira ku bwetaavu bwo temwerabira kusubscribinga munyenyeyaka ate era n'okusharinga mukomentinge bambi mulayikinge kubanga kuno kwe tugenda okujja buli kintu kyonna ekigenda tuviirako buli omu okutereeza obulamu bwo buli omu tweyagayire mu nsi yaffe nga tewakyaliwo ye mulugunya kontenti yenna mulina era nga mbasuubiza banga lyemmaze mu buweereza Katonda lyampadde nkakasa we naabuviiramu buno bwa mukama bwe ngamba nkakasa wagenda baawo enkyukakyuka nene ku buli muntu yenna anaabannegaseeko togenda kusigala kyekimu kino nkikusuubiza nga munyenyeyako okuzuukusa eriye yake bonna esiga n'owulira bye ngamba notukwasizaamu n'obikola ojja kulaba kyegamba nti nali sirimba naawe oliyimirira n'obeera omu ku abo abazze bawa obujulizi mu bibinja ebinene ng'obuweera mukama Yesu Kristo gwe nakkiriza omulamu era ng'oyo obulokozi waffe so tusiibe tweyagale sonyiwa tugabe ate era sanyukirako ogwolaba yeetaaga okusanyukira ekintu ekitakontana na Katonda twewale ababi naye bo tubaleke ate bajje gye tuli kubanga ye mukama agamba nti mubaleke bajje gye muli naye mmwe temuddanga gye bali so okusiba obusonga olw'omuntu kyonna kye yakola kikusiba ate naawe netasonyiibwa kubanga bw'osonyiwa naawe okola ki osonyiibwa bw'osala omusango naawe era gutusalirwa so Aisha Nalubega abamusabidde ensonga ze kwe tuli era nga tuula toseguka wennyini wooli oli ku soosi bingi nnyo bye twasobodde okutuukako mu mboozi y'akafubo wamu ne bakadde ba Aisha maama we gwe twafunye Nakayenga mwannyina jjajjaawe ensonga z'abaana ne tufuna n'omukisa n'omwami naye ne tumufuniramu era mugenda kuba byonna mubiwulira nga gye byavudde okuva we twatandikidde paka gye bigenda okukomekereza era abaffe Aisha mulamu mufu lindirira ogenda kulaba butya bwe tugenda okubuulira emboozi ya Aisha naawe noosigale nga ddala otegedde mu nsi kyetuli buli mwana wa muntu tusigale nga tukwasiramu buli mbeera gy'owulidde okuva eri munno tofangayo ku muntu kumuyamba kusooka kumala kumumanya muyambe nga buyambi olwo nno kituzzengamu amaanyi nti wonna w'oba oli osobola okuyambibwa si nsonga mu bantu b'olimu tebakumanyi bwe tunakola tutyo ensi yakutunyumira bw'oba olaba omuntu ng'olina obuyambi obumujja mu kizibu tolitooka kunoonyereza yaani muwe buwi tutambule so embeera eyo mbagadde nnyo okuva lwe natandika nammwe ate nammwe munjagadde naye nze nsigala ngamba buli ayagala nze Katonda gw'oba oyagala kuba kati nze bwe nayingira obuweereza nkola bimusanyusa kati nammwe abaagala ogezaako okusanyusa nze bambi gwe mbeera munsanyusiza mwebalire ddala kubeerawo nga musheyaringa kusubscribinga kikulu mwebale kuwaayo obudde ne mutulindirira kikulu kye mukola okusingira ddala mu byonna mwebale kwagala Katonda n'okumwesiga kubanga awatali mukama tolina kyosobola kutuukako ate era nga tugamba nti mu kutya mukama era amagezi mwe gasookera oba olunyiriri nali agadde okusomayoko olunyiriri luno luli mu Zabbuli njagala nnyo Zabbuli 58 munnaye ekitabo kya Zabbuli nze kale kinyumira nnyo kigamba nti okwogera mwogera eby'obutuukirivu nga musirika musala omusango ogw'amazima mmwe abaana b'abantu
okwogera mwogera ebyo butuukirivu nga musirika musala omusango ogw'amazima mmwe abaana b'abantu nti bw'obanga oyogera eby'amazima obyogera nga bw'osirika oba osigala obyogera ddala paka nga tokoowa nabagamba nti buli kundaba kwange musuubirenga ebigambo ebinva mu kamwa kange akamwa mu bifuluma nga temuli mu bukuusa bwadde ng'akabonero ke nkozesa ak'ekitabo ekitukuvu nze kye nakkirizaamu nti siina kyengenda kwogera wadde okulimbira mu maaso ga Mukama kubanga ye akyawa abalimba naddala abalimbira mu linnya lye. Emboozi ya Nalubega Aisha egenda banyumira nga nange bwe yanyumidde. Nebaza Mukama nti okubaawo kwange okwetala eno n'eri kubadde si kwangu kubanga mwaddemu n'emitego egyabadde gyagala okumvirako okugwa mu accident. Ne Mukama mwebaza nannyamba ne kitaba. Byabadde bingi kuba nti nagambye n'omwana kansoke muterese era sikyalina budde bwe nga neewuuba nga nedda funako wodda nkutereseyo ngina kunona maliriza ensonga eno kubanga yabadde nnene ensonga ya Aisha bannange gwetaakutteko nga tuli kwatwako oba nga tukwatibwako bukwatirwa naye nzi nkakasa abantu bonna abatali selfish abatali heartless ensonga ya Aisha mmanyi muli bangi kyovolaba mwenna mwavuddeyo abasinga obungi bambi mumbuuza atuuseewa tuliruddawa mufuddeyo nnyo era ekyo kyensinza okubaagalako nti mugoberedde mwagala mumanyi ya mpozi kati wobanga wakatwegattako oli mupya ku channel yaffe eno munyenye yaka Aisha Nalubega gwe twogerako omuntu oyinza okulowooza yaani emboozi ye kati ewezezza wiiki namba okuva we twamutandika okumufuna. Aisha Nalubega ali mu nsi y'Omaani ng'ara yagenda kukola ng'abalala we bagenda mu nsi z'abawala okunoonya ku ssente era yagenda mu 2018 paka kati gy'emyaka 3 nga guno gwe tutuuseemu gwe mwaka ogwokuna. Twafuna akatambi mu kusooka kagira ku inbox yange nange nali kadaama munnammwe tondaba kati oyinza okundabanga akisusizza nga bw'oli eyo mu uniform zezo nzimanyi nazambalira ddala ebintu ebyo mwe nava naye kati munnange muli bangi abakyaliyo baganda bange namwe mujja kukomawo mu kiseera kyammwe nga kituuse. Aisha Nalubega y'omu ku mmwe akyali eyo n'abalala abatali mu nsi ezo. Aisha Nalubega ali mu Omaani akola bwakadaama bwe batyo batuyita okukitegeera mangu waka mirimo gy'abawalabu waka yafuna obuzibu mu kiyomba nga ye bwannyonnyola mu ka audio keke yampeereza ndyoke kankwateko kanvireko okugabanya n'abalala ng'ekigendererwa mu kyo kyali nti tugatira wamu emikono abeegayirizi ffenna nigwe kikutteko nga tomanyi kusaba ekyo kikuyigiriza okusaba tumusabire bambi tumuyambe omwana oyo aleme kufa era nga kyetubaddeko ebbanga lyonna paka leero okutuuka okuba nti tusobodde okunoonya lwakiri ku famire ya Aisha Nalubega nga tetulina kifaananyi kye nga tetulina amumanyi bwe twalanze ne tufuna amumanyi ebifaananyi twabifunye famire ne tugifuna kati kyekituleetedde okuba nti tusobodde okumanya Aisha bw'ali era nga gwe yakatwelingako tuwerabira ku subscribinga ku sharinga ate era n'okulayikinga n'okukola comments kikulu tusobole okutambulira wamu olwo nno obeere updating ku buli kintu kyonna ekijja nga gw'osooka okumanya. So ng'emboozi bwe mbabuulidde bweri bwetyo bwegenda okutambula katugende mu nsonga ya Aisha oluvannyuma lw'okutuuka owaka ne tulaba famire ye biki abaffe mu famire bye twazudde bo boogera ki Aisha mulamu oba mufu bw'aba mulamu tumufuna tutya kubanga naye wakujja era tusaba kibeere aleme kutya bambi wadde okukwatibwa ensonyi ku lw'ebyo byayitamu bye yali annyonnyola mu audio nti ayonsa endiga waali ate ekisobola omuyamba kyokka kusigala ng'ayonsa endiga asigaze obulamu nga bw'abaako oyo okuyonsa endiga alina kufa n'alikodinga ka audio ekyali kiraga nti yaako oyo giyonsa kuba bambi kontrakiti ye yali yaggwako dda ng'asabye akomewo ewaka naye bo ne bamugamba tukyakwetaaga endiga yaffe etannafa ate gwe ogenda oyagala efe ng'ogenze gwe ogifiidinga okuwulira ekintu bwe kityo nga munno nga gwe ddala naawe oli mukazi ne woba musajja ng'oli muzadde nti omwantu ayonsa atya endiga mwambuuza Aisha yava eno ng'ayina amabeere nange nga simanyi kiki kituufu kyakubaddamu naye nze neŋŋamba nze ng'amanyi nnyo ebyo ebintu y'Abasaabaganda kirabika nkyeta ne woba toyina mabeere ndowooza ebbeere obubeere lyokka likola kye baba baagala kikole era nekyo kifunika nga bo bwe baba bakikola kiso mu mbeera eyo
yaweereza odiyo nga alaama naye ng'obuyambi abusabanze nange gwe yasaba obuyambi nembeera mwesigwa okusitukiramu okumuyamba abufune bwe buno bwennyini Katonda bw'asobodde okututuusaako tufunye okuyambibwa okuva eri famire ya Aisha era nga bye tujjeeyo byonna mukana akaddako birindirire obirabe ate omanye wa wetutuuse. Mwebale nnyo tova ku munyenye yaka yakuzukusa ye yake Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu. Mbeere bulungi.